Obutakola bw'amateeka teweefuula ng'ow'amateeka. Okwefuula omuzira kijja basuula nnyo mu ntata. Bw'osanga mob justice togyetabangamu, genda mangu olipootingira ab'obuyinza bajje bagiyimirize. Abafu babiri tebayinza kuvaamu mulamu omu. Nabwekiti ensobi bbiri teziyinza kuvaamu kiramu kimu. Tuli mu nsi omubbi mwakubbira n'akukubira enduulu. Tuli mu nsi omuntu mwakukubira oluyi n'akaaba. Mulekeraawo okutwalira amateeka mu ngalo. Temuyina bipimo bimala kumanya mutuufu n'atali mutuufu. Kyokka nga naye muba mufunye ebipimo ebimanya temwefuula nga abalamuzi. Ne mmwe mwayise ne ku ddaala ery'okubeera abalamuzi ne mwefuula ba Katonda. Mbadde ndaba Akatambi k'omuzannyi wa Rugby Sydney eyattiddwa mu bulumi mob justice. Naye abaamusse nga tebafunamu ndowooza yakubiri nti kino kye batta si kitonde kyabwe. Katonda ffenna gwe tukkiririzaamu atugaana n'okusala ebisolo mu bulumi. Atugaana n'okutta enkoko mu bulumi. Oli ku kitonde kye yatonda era kye yasukkulumya mu bitonde bye yatonda. Oli mu kkuba ku mutwe. Oli mu kisalaasala. Kiika omusaayi oyongera, kiraajana oyongera. Mbwa nti nkuba mubbi. Amaanyi ago wagajjawa. Obuyinza obwo wabujjawa. Obwefuula omulamuzi. N'otakoma ku kyakubeera mulamuzi. Ne weefuula Katonda. Ng'osobola okubumbulula by'otaabumba. Ng'osobola okusaanyaawo by'otaaweesa. Okwefuula abazira kijja kuleetera obwana bwammwe okutubungira ku street nga busaba byakulya. Kijja kuleetera bakyala bammwe okubeera bannamwandu kubanga mukoomusibe era taba na njawulo na nnamwandu. Mujja kwesibya bazadde bammwe ebimyu lwa butalowooza gwa kubiri. Mu buli ky'ogenda okukola lowoozangako ku Katonda. Omuntu alina Katonda alowooza omulundi ogwokubiri. Ntya nti batubba nnyo naffe twakoowa bannange gye tubatwala tetufunayo bwenkanya. Omanya shayatini yakujjula mu mutwe, sitaani yakuwamba omutwe. Kwate muntu kyalina Katonda akwata omuggo ogusooka n'okuba ku mutwe gw'omuntu n'alaajana n'ositula n'ogwokubiri n'okuba ku mutwe gw'omuntu n'ositula ekiyinja n'okuba ku mutwe gw'omuntu. Katonda kyoyo mmwe gwe musinza. Ono ne bwe yalibadde mubbi. Katonda kyoyo gwe musinza. Atabawa kufumiitiriza kwa kubiri nti naye kino ekitonde kyenzita nze nakitonda. N'ova okukuba mwana wa munno ng'abadde akusaba ekisonyiwo n'ogaana. Then n'odduka ogende ku kkanisa oba mu swala. Gwe Mukama akusonyiwa ebibi byo. Agenda kuggyawo ekisa ekikusonyiwa ggwe atasonyiwa. Omuntu yenna ayagala ekisa sooka obeere n'ekisa. Oyo atakwatirwa kisa talikwatibwa kisa. Oba abadde mubbi oba tabadde mubbi toyina maanyi. Toyina buyinza. Ujjawo bulamu bwa muntu bwakwefuula mulamuzi. Wakati ng'olowooza nti amateeka tegakola gwe koogeewe gajja ttandikira ku ggwe. Wakati ng'olowooza nti amateeka tegakola gajja kutandikira ku ggwe. Bannange mu Uganda abakazi bayaaye. Bannange temwesigamanga enduulu z'abakazi. Omukazi akubira omuntu enduulu nga yeye mubbi. Mbadde ndaba Ntambi ayina engeri gy'annyonnyodde ebibinja by'ababbi engeri gye bebba abantu, naye ng'omukazi yakuba enduulu kubanga enduulu y'omukazi egrabinga mangu attention ey'abantu. Akuleka bakkuba ye n'akunyagulula n'agenda wali ng'asuddewo akasawo. Mwe mwefudde abalamuzi. Mwefudde abasamaliya. Mwefudde ab'obuyinza. Muli ku bulamu bw'abaana b'abantu musaanyaawo.
ku mwana w'omukazi mumukuba mutwe. Wano w'okubira lowooza ggwe ku nnyoko. Wano w'okubira lowooza ku baana bo. Siwagira kya bubbi ne temuyina bipimo bimala kupima. Ye naye muba mubirina ng'era mupimye amaanyi ago agatta ebitonde bya Mukama mwagajjawa. Amaanyi ago ageefuula abalamuzi kkooti yammwe etuulirawo. Ate era neegusalirawo. Waliwo Gayi yabadde ayambadde yero. Gayi akuba. Nalajana okuba. Wabawo ebintu bye tulina oleka kulwalira. Mwekamba buulire. Omuntu alina Katonda alina ebintu byeyerekereza. Omuntu alina Katonda abeera ne second thought. Bano abasoono babi n'okusimba ababbi be balowooza. Kuba at least osangayo n'omubbi ow'ekisa. Osangayo at least n'omubbi alina second thought. Bano bantu ki abali mu society? Bano bantu ki be tuwangaala nabo mu society abatalina ndowooza yakubiri? Tusaasira nnyo baliraanwa bammwe. Mwabalina obusungu buti obwettumbizi obutalowooza gwakubiri nti nekino kyenzita si kitonde kya Mukama. Mukama ndaba. Olaba alaba mu nzikiza naye ggwe oli mukyere misana ttuku nga n'enjuba ekumulisiza oli mukutta ate temutegeera. Kati olwo nga munoonya buzira muki? Muki? Mwabadde mumukuba nga mumuttaani abaabawaana. Obwenkanya nga mubuleeteraani eyakubye enduulu yaddiziddwa ebibye. Bannange sifuddeeyo oba amateeka gakola oba tegakola. Wosanga mob justice ita ab'amateeka. Bw'okwatanga omubbi mutwalira ab'amateeka. Gwo gwa kumutwalira ab'amateeka ebisigadde by'ab'amateeka. Kola ekintu ekituufu ne wakati nga waliwo embeera etali ntuufu. Teri kizikiza kigoba kizikiza. Ekizikiza kigobebwa kitangaala. Bw'osanga ng'ekizikiza teekawo ekitangaala bannange. Bw'osanga ekizikiza teekangawo ekitangaala. Tewali mirambo ebiri gy'oyinza gatta n'ogijjamu omuntu omulamu atya omu. Ensobi bbiri tezisobola kuvaamu kintu kyonna kituufu. Kakati mbuulya kituufu kye kyavudde mu kino. Ne bejjuukira bano etabadde mubbi kyokka ate abadde muzannyi wa rugby ye waaba omubbi gw'olina amaanyi agamutta obuyinza obwo wabujjawa. Ababbi kano kammwe mwenyiisizza abantu. Ababbi mwenyiisizza abantu. Bwe mubba ne mudduka enduulu evuga bafunawo afaanana bubbi oba bafunawo bo gwe bafuŋŋana. Mwenyiisizza abantu. Mugende munoonye emirimu mikole. Mu Uganda n'omusiru asavaivinga genda okuba ebbulooka teziriiko layisinsi okuzikuba. Genda okima amazzi tewaliyo gye bagaba layisinsi ya kukima mazzi. Mwenyiisizza abantu kyokka muttisa abantu abali innocent. Nammwe ababbibwa. Tusobola okuandastandinga obulumi bw'okubbiwa kuba kye babbye tetumanyi kye kibadde kigenda kukola. But at least ne wakati mu panikinga tonna panikinga sooka weetegereze. Musonga mu bantu abakyamu mwe anfaananidde. Oyo yanzibye. Ne muttisa abaana b'abantu ne mucreatinga bamulekwa. Ne mucreatinga bannamwandu. Olwa paniki eyo ey'amangu ey'obuteetegereza.
ababbi n'ababbibwa mwetereze ne kino nkizaayo kuba ebitongole by'ebyokwerinda eno embeera musobola ogimalawo. Ababbi bwe mubakwata mubata, tebafeesinga mateeka, mukwata ba byabufuzi bawerekera Kyagulanyi abo be mukwata be bajjudde eruzira, abanyakula obusawo bw'abakazi olubatuusaayo nga mubata, n'abamu baleeta amaganjo mu mmwe n'osanga ossi ng'omubbi w'omu kitundu buli kawungezi alipootinga. Mukuriyetinze embeera y'obunkenke mu ggwanga aba security, ate mmwe mukuriyetinze insecurity eri bannayuganda. Security mukuriyetinze insecurity eri bannayuganda. Ebitereke biri awo ku zipoliisi zikatwe, biri awo. Ne weebuuza kale kino ekitereke weekiri kyajjira kwani ate ye ataliiwo? Tuwe ku fayiro ye yamusindika mu kkooti nga kati ali luzira.